of music, a night of great pure performances okuva ewa mwana muwala amanyiddwa nga Kasita bebagenze maaso okubanga bibaawo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero mu Kivulu ekyabadde kimanyiddwa nga Power Within. Sokolengere wano wansi olaba ali mu kufuuwa ssente oyo nno ye minisita omupya wa Internal Affairs Dr. Muganga yagezezaako okuwaayo ssente olengera the new minister nga waayo ssente naye abayimbi biseete oba baadde ssente za minisita tebaziraba olengera simanyi eyabadde nga moment ekyasinze okubeera ey'amaanyi oba eyasinze okubeera nga eyogerwako eyokubeera nti Vinka yeegase ku Kasita ku stage wabula nga ebyambalo byayagadde okufaanagana though ne bagamba it was a surprise nti mwana muwala Vinka yakoledde Kasita surprise. Abamu ne bagamba ye surprise kinga yazza yambadde ekyambalo ekimu ku birala ebyasinze okubeera ebyenjawulo yengeri Kasita gye yastepinzemu up on stage. It was a very great performance okuva ewa Kasita okuviira ddala ku stage engeri gye bagitegeseemu amataala. The audience was also amazing. Abantu bajjidde ddala abavamaki nti ebiseera bya covid Ebola twali eri Pastor Bugembe yazze era omukolo n'agusabira nesse kusabira yenna nga bw'osobola okuba nti omulengera ate era mukadde ke kamu n'agenda maaso okuba nti awamu abawagizi ba Kasita mu ba artist abalala abazze ku Kivulu kino kwe kwabadde mwana mulenzi amanyiddwa nga Azizazi ono osobola okuba nga omulengera awo mwana mulenzi amanyiddwa nga Nati Nathan simanyi mumujjukira bulungi kyenkakasa naye yagenze maaso n'okuba nga ajja okuperformingira ku Kasita mwana mulenzi amanyiddwa nga King Kong mwana mulenzi Fik for America naye teyagenze maaso kuba nti alutumira mwana. His performance was really very nice. Ezimu ku performance zino zisobola kubanga nziteeka wano olwa copyright issues so ngenze maaso kubanga nkuyitira mbuyitizi faster hajjatina myalo namulengeddeko so mukulikireyo ddala mu show ya mwana muwala amanyiddwa nga Kasita the Power Within. Ewa Kasita nga tuvuddeyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Kasuku kuku wazabanga sema ne ngene weekend yonna tugenze okugitambula nga olugambo lutambula ne sekutambula yenna nti mwana mulenzi Kasuku Isaac Daniel Katende yabadde afunye deal oba yabadde wakufuna obwa ambassador. In fact ne bannamawulire abali credible bafulumiza amawulire gano era nga bagamba nti credible sources indicate renowned media personality Kasuku could be headed for an ambassadorial role. Ekyabadde kitegeeza nti mwana mulenzi Kasuku yabadde mu kabanga akatali kawala wakufuna obwa ambassador. Nno mukwano gwange sikulwa Friday press conference yabadde etegekeddwa bannamawulire abawerera ddala bazze nesse kujja yenna era ne post osobola okugiraba wali ku Bulambira Road awo wabadde wategekeddwa oba gyoyita Bulambira Road wabadde wategekeddwa press conference nga bonna bamanyi nti tuzze kulaba Kasuku nga atubuulira nga we yafuuse ambassador. Ojja kujjukira ambassador alondebwa president nosindikibwa mu ggwanga erimu okubeerayo nga oli mukiise wa Uganda mu ggwanga eryo kiba kifo kinene nnyo era n'erinnya bakuteekako ekitiibwa kya excellence his excellence. Kasuku we yakuteewo omuzindaalo okwogera yasoose kubanga ayogera ku bakyaliibe beyabadde ab'okwetika okutwala nabo mu gufo guno ogunene ogw'abambasada ogwabadde gumusuubirwamu okuba nti afunye wonna kuba ttiimu y'akantu ŋŋenda nayo yonna nina gwetwalaga driver omulala mutwala nga maidi kati Zubeda mutwala nga maidi ŋŋenda naye agenda kusitula baana oli mutwala nga dereva oshaka mutyaba ye PA w'omukulu so mbeera ndaba nga akantu tusigala tukola ki tukakola. Your Excellency Salonga ayagala kubuuza
conference eno gye yagweredde oba olukuŋŋaana lw'abamawulire luno we lwagweredde nga tutegedde amazima nti bulijjo ebibadde bibungesebwa wiiki namba nti Kasuku yafunye obwambasada tebwabadde bwambasada buli abantu bwe babadde balowooza obuweebwa pulezidenti w'eggwanga omuntu akiikirire ku lw'eggwanga wabula amazima gabadde nti Kasuku yabadde afunye obwambasada bw'ekyokunywa ekimu ng'agenda kubeera ambasada w'ekyokunywa ekyo era kyekyabadde kituuzizza olukuŋŋaana lw'abamawulire so obwambasada obugabwa pulezidenti. Infact wiiki eno we twabadde tetunatuuka ku lunaku olwokutaano lyana lirenze limanyiddwa nga Franka Ntambi Wine Balkeza yavuddeyo ne ligamba nti Kasuku has just told me that obwambasada bwe bamuwadde bwakubeera ambasada wa Firebase ekyanja naye akyabuganye. Ekitegeeza nti ne Franka Ntambi yabadde abisaagiramu ng'akimanyi bumanya nti tebwabadde bwa ambasada ng'abantu abasinga we babadde babulowooza wabula Kasuku yafuuse ambasada ow'ekyokunywa ekimu mu line efaananako bwetyo. Awo nno nga tuvuddewo mu wiiki eno minisitule y'ebyobulamu bavuddeyo ne batutegeeza nti ebivvulu byagenze maaso olw'okuba nga biyimirizibwa ne sekuyimirizibwa yenna era n'agenda maaso n'okusangibwa nga alina waategese ekivvulu kyonna mukwano gwange kakujjuutuka. Kivulu ebitalina structured way ababeera bali awo nga byewalaba ebya Arsenal ebyo twabiggaddewo ebyo tetujja bikkiriza era bw'oba ng'oli organizer n'ogenda mu maaso n'okikola waliwo etteeka eriri ku under Public Health Act tujja kujja tukutwale mu kooti tukucharging. Andi bange ebigambo bino ebyayogeddwa aba Ministry of Health byawuliriziddwa oba byagudde bulungi mu matu ga Alex Muhangi omutegesi wa Comedy Store wa mukwano gwange. Ojja kujjukira nti Alex Muhangi abadde ateekateeka okuleeta Diamond Platinum mu Kampala live era yabadde akitumye Diamond Platinum live in Kampala wabula webukeeredde olunaku olwaleero ng'ekivvulu kino n'enteekateeka zonna zigenze maaso olw'okuba nga zisooka ne ziyimirizibwa era ng'ekibankaluwa ekiwandikiddwa kekolaba ku sikuli nga kuliko nakagamba kagamba nti postponed oba nti bakyewongeddeyo. Dear patrons, after careful consultations with officials from the Ministry of Health, we sincerely regret to inform you that the Comedy Store Show 10th anniversary celebration, originally scheduled for 5th June at the Cricket Oval, has been postponed. Ojja kujjukira nti ekivvulu kino kyabadde celebrating emyaka 10 egya Comedy Store era nga babadde bakitegese wali ku Cricket Oval e Lugogo wabula Alex Muhangi avuddeyo n'agamba nti bannange ekivvulu tekigenda kusobola kubanga kibaayo olw'ensonga za Ebola n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo so ekivvulu tekigenda. By the way, Alliance Ken yakamaliriza ekivvulu kyeyabadde nakyo ekya viewers. Queen Maso bwe yazze ku siteegi lwaki bamugobye ku siteegi? Queen Maso yabakola ki bantu mmwe? Abantu temuli bangu kati Queen Maso mwagobye waaki? Alieni ye yali nnyini kivvulu era ye yakkiriza line-up y'abayimbi kati Queen Maso mumuwa mugoba waaki? By the way, proms zikyagenda maaso n'okuba nga zikwajja ku masomero ag'enjawulo ne bano bankutteko nnyo. Kyayina maama w'omunsi muno mukwano gwange ofunayo kkowa akadde n'omulaga ku bantu n'okumulaga omukwano nga mwana mulenzi Mansur Semanda Kingsa bw'akikola buli kadde kafunayo n'agenda maaso olw'okuba nti yeebaza maama
okuba nti yamuleeta mu nsi eno. Ne mama wange babuuzaako abagamba bayibayi mama wa Yesu ndi wa Allah subhanahu wa ta'ala eddiini eri mu lujja luno mama babuuzaako abagamba bayi tubaagala nnyo nga tuteekateeka okufundikira wiiki eno yidi yabaddewo era mbakulisaayo mwenna mikwano gyange wabula wiiki eno ojja kujjukira nti gye buvuddeko abawagizi ba Arsenal babadde basanyufu era nga basagambiza buli ddakiika entono gye bafunayo. Kati wiiki eno jjajjawo Obuyisiraamu yagenze mu maaso n'okuba nti ayozayoza abawagizi ba Arsenal mu ggwanga n'abagamba nti tekirina sitaani kusanyuka, akaseera mubadde mumaze kanyiŋŋa nammwe omupiira ekikopo temukirengerako, kati we muba musanyuse kiba tekirina ngeri gye kigizeemukko bubi yadde yadde. Njagala nnyo omupiira naye kye njagala obbakakasa siri muwagizi wa Arsenal, naye wadde siri muwagizi ennaku eziyise emabega nawulira enduulu n'okuleekaana ne simanya ki ekigudde mu ggwanga. Bwe mbuuza abanga ab'omu nnyumba ne bagaa nti Arsenal ewangudde ekikopo zezo enduulu. Njagala okutwala omukisa guno okubayozaayoza bannaffe aba Arsenal, mwebale nnyo kutwala kikopo kino, mwebale era mwebaze nnyo Allah kuba mumaze emyaka n'ebisiibo ng'ekikopo ekyo mukiwunyira lusu, naye mwawangula mu bwerufu, tewali akaayana, mwasamba emipiira gye gimu n'abalala. Kinkakatako ng'omwagazi w'omupiira okubayozaayoza n'okubaagaliza okusanyuka okw'emirembe n'essanyu. N'ebigambo ebyo mwenna mbaagaliza Idi ennungi. Abaaseno njagala obbategeeza nti tebinnaggwa okuva Champions League, okuva Premier League we yaggwa, ekikopo kyagera maaso n'okuba nti kiyingira mu kabini mwekiri kitemyanga muntu. Kati nno kyekiseera n'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 Mei omwaka 2026 Arsenal okuddamu okubanga yeeteeka mu ddene eddemu okuba nti eyambalagana ne basajja banne baayo okulaba ng'ate etakaba n'okufuna ekikopo ekirala. Final z'ekikopo kya Champions League za lunaku olwaleero era ng'ekikopo kino kigenda kuba nga kitojjera wali e Hungary mu Budapest Puskas Arena. Nkugambye Paris Saint-Germain egenda kubanga ekyaza Arsenal olunaku olwaleero. Simanyi prediction yo eri ki mukwano gwange era ani gw'osuubira okuba nti agenda coming out on top, wabula ekisinga okubeera ekikulu abawagizi ba Arsenal basanyufu era beesunze, wabula n'ababawalana beesunze okulaba nga bakubwa, wabula n'aba Arsenal bagamba nti tujja kukuba musaaga. Kambaagaliza ekikopo ekirungi. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro, nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Abasseddi omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze abasseddi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abasseddi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.